esimu zivuga kufa ko bufi because muna federa afudde atenze kizibu mu kubanga abadde colleague wange junior colleague for very long time naye jine naku zino mwaka guno kyanga tutandika abadde afuuse ate nga tukola omulimu gwe gumu project gye tuliko eya the dinosaurs omuzanyo sizify ogenda kubeera ku Serena nga tutambulira wamu nnyo tuteesa every day Mukama Katonda yewonyisa n'amala okumusembeza nnyo ate naluka amukwakulawo n'amutwala ebya Katonda byewunyisa nebwe bitu bibeera Honorable Paulo Kato Lubwama Mukama Katonda amujuludde okuva mu bulamu bw'ensi eno. Social media onaye amawulire agagoro bati mutebi through the night sijja kugamba katikonera ddala kuba bino ebisingayo kati byonna bitugenda okuddako bitrendingira ku social media kona ebifa ku social media amakya g'olwaleero naye ng'ekifaananyi kitambula kimu kyokka kya Kato Lubwama Honorable eyali owerubaga South Mukama Katonda gwajuludde okujja mulamu bw'ensi eno ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero ekiro kino ekikya kubanga n'okukya tebunaba kukya bulungi kona ebifa ku social media. Yefulufiga tuna kifaananyi wano tanatereera n'akatono buli omugambo kwogera lwabanga ayogera buza kituufu oba kyakulimba. Are you mad? Ate nze gwabuuza is this for real? What is the meaning of life? Yo Kato Lubwama. Eyo Kato Lubwama sincerely nange mbadde sinatandika kutambula naye nga ndowooza nti naye ennaku zino mbadde ntambula naye yabadde artist azanya emizannyo asinga okubeera popular. Nze ngeewulira amafuta n'amaanyi naye nga mutuuka awantu ne batakulaba nako noza babadde bamusiibula ng'olina Kato Lubwama. Yes ate nga nze ngeewulira era simagamaga njogera simagamaga namu naye ng'obadde otuuka awantu waliwo twagenda wa Honorable Aruna Kasolo ministry n'eggalawo nga bagoberera Kato Lubwama okuva ku basirikale ku geeti ontegeresebo okugenda ku reception okugenda eri waggulu mu ministry ba commissioners baani nga bonna Kato we love this we like it you twatu wakave morotoro nga yambadde engoye z'abakaramoja abadde very popular. Edda mama yali malumonde n'abala nnyo. Leta ekifaananyi ekirala tulina nga alina mukozi munafu wano Ivan simanyi oba okifunye yoyo omuteesa that's a good one ekyani akiweereza kyenandibikisizza nze ekyo oyo ye muteesa ekyentegeeza omukiise mu parliament agumidde very smart. Lero ebifaananyi ebirala abantu bamulabe naye katono nnyo oku Kato Lubwama ekisooka anze ku interview zenkozeeko naye abadde munywanyi nnyo gwa MD Sort Media omusumba Lozias Bujingo nnyo era bwe baakula mu bitundu ebyabwayise mbadde mbasisinkana olumu nakolako show nga yababiri nga buli omu ajjukiza munne engeri gye bayitamu ebwayise nga bazannya omweso nga bakola ki abadde anyumirwa nnyo omweso era ebyo bye bimu ku musumba byamujjukirako babadde beejerega omu yasala nadde eri omulala nasala nadde eno naye nga olaba babadde beemanyi nnyo okutwaliza awamu. Leero ekifaananyi ekirala oba okirinayo bingi ebimwogerwako na bingi ebyafaayo akukawulire Robert akukawulire konayo tuwulire. Honorable Kato Lubwama. Yeah, bro. How are you, Honorable? I'm doing wonders as usual. I'm enjoying life as usual. And those people who think that what I'm doing it badly to enjoy life, go and hang. Go and hang, you stupid nincompoops. Go and hang. Honorable, radio chijo manyi mu ggwanga ng'omanye eyo radio ennamba emu. Of course radio nyingi naye salt yanjawulo omanyi lwaki nedda muzeeyi
abalokola abo bwe baagala omuntu bamwagalira ddala ensonga lwaki olaba baagala nnyo bugingo bamwagala omanyi lwaki bamwagala nnyo because omulokole bw'asalawo okugamba nti agenda kulivinga naawe aba akimaze ate tv esinga mu uganda okuba ey'amaanyi ate era yeeyo kiso ate gasa omubaka ate omanyi lwaki eri y'amaanyi etuuka awantu wangi nnyo bano bagala Okay, Robert Baduna submission gyokolaawo. Era waliwo neka clip akalala ng'ali ne Simon Locke era naye tukola wano amanyi abadde ayaniriza buli omu ndowooza nako tujja kufunako ku mukisa okukalabako nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawayaamu naye erudde eyo abadde akumpi buli muntu agendayo nga tagaana kwogerako naye namuwa interview. Okay, tumulabe. Bobanga omanyi naffe kiriguddeko bugwi awumudde leero maybe tomorrow tujja kubanga tulina beta nga tunake tutegeseewo production oyo ali nani Simon Rock bwana kiboogera tubawulire. bw'oba wakumpa ssente mpa ssente zino nange ezirina nsobola zimpe saba mtoto wana kati zonina zimpe kati ngenda kuziryamu wano ebyokulya kwata muwala kwata ssente omanyi omwana ono olwepankopanko kati bwekyana gwe emitwalo nze ndi kitaawo tonteeka mu kitiibwa abaana byennaku zino beba byabaki waliwo nzita weweere gano tule n'eri kagenerationi kano keeka abasiru ngaettabu mutambula mwasamirira mumanyiira generationi yamwe yabasiru agwe Simon Rock ate tuvana tugende mu situ. Okay. Tumulide abo yoyo Kato Lubwama on TikTok. Yoyo Kato Lubwama on TikTok. Tuwuliremu. Give me your heart, don't lose the Tukomewo. Tuongere bifaananyi waliwo byenkuweereza fulufiga byeyakampa kaakati kanyugeyo tubirabe bu TikTok butwongere olunaku lwa Honorable Kato Lubwama be bamu ku babaka boneza okwogerako abasaavinga mu palamenti ey'omulundi ogw'ekkumi eneewedde era statement ye yakola nga asaba abantu akalulu buli muntu agijjukira yagamba abantu munondeko bannange embonyebonye ekimala nga mundaba nange ngende ndiyeko abantu ne bamulonda sebo n'agenda n'alyako bw'atuuka mu palamenti bwekakalwe kaggwako mbadde kubasaba omuntu ogwokwe n'agamba kati mbadde ndya kati munonde tulye nammwe nebagamba tuleke naawe ezati zikato Lubwama ekyofulufiga yamanyi gyakijje ebifaananyi bingi kati amasudi yali yagaviiramu ddala nga yaddamu mu kajo bwatyo nga beera bwatyo kajo ennaku z'omwezi 9 2017 yali omu ku bantu 363 pulezidenti byagenda maaso n'okusiima ku lunaku lwa Heroes Day era n'amuwa omudaali kulwameka zaali ennaku 9 nga bw'olaba luno olugendo okubeerayo nange nali omu kwabo 2017 Kato Lubwama yasiimibwa mwali zirobwe exemplary service mu theater mwali mu St. Augustine Catholic Parish Grounds ezirobwe gye bagenda maaso n'obasiimira nange ogwo kyusa ekifaananyi nange ogwo mudaali nagufuna ebitwabirabye dda twagala kubanga amasuuti abadde nago naye abadde takyagambala amasuuti Paul Kato Lubwama abadde takyagambala theatre oyinza otukomyawo kakati efiiriddwa omuntu atasangika abadde alina ebirowoozo bingi nnyo okutereeza theatre ate sente ze abadde aziteeka mu theatre without fear of favor
mujjukira theatre gye yasimbaawo nga ku paaka sikyajjukira bali bagiyita linnya amala okugimaliriza nanyini kizimbe namugamba ebyammwe tebikola nanyini space oli yazimba theatre ne nanyini kitaka namugamba bino tebikola namufuumulawo nadda wano kodi Kampala nakola ekintu kyekimu nazimba theatre ku ttaka lyoli nga bakoze agreement nungi ate naye theatre betandika okukola naga asibitegeera ebyammwe era naye namugjawo kwigamba sente ze abadde aziseka mu theatre yafuna sente nagula TV namba neera nga sente bwanga olina TV musumba mwamuwulidde ng'akola report ekanani TV engeri gyewementa mu sente in terms of equipment, in terms of internet, in terms of maintenance, in terms of licenses, in terms of fees, in terms of employees. Yatugambibwa bilioni 5 ndi kanani zetuwadde mu period eno kulwaninga TV ne radio bilioni oba 3. It's a lot of money. Ebintu tebiraningika therefore Kato yatandika TV yamulemerera kubanga obulango nga tebunatandika kujja obulango bulwawo ku TV unakusobola ku seiringa noyingira ziri ze bakakasa nti yes bw'oteekayo akalango kukaba katuuse nolokotandika okufuna sente z'obulango ezimakinga sense naafuna obuzibu natasobola kubanga agenda mu maaso abadde alowooza nnyo firimu ati agenda kukola atya tumuteeka kutya ku Netflix bannayuganda bafunamu batya sente projekiti za gavumenti tubadde tuna appointment ne speaker okugenda okumunnyonnyola ensonga zaffe okuteekebwa ddala ekibiina kya Theatre Association Uganda kyalimu emiziringitano najja n'akola ku nga bwolaba Sergeant Do bwe yayingira mu nsi Liberia najjawo nga nawe yeebuziza naganira kino mwakiregisitaringa bubi ekituufu kinakolebwa bwe kiti gwe chairman naye nga bagamba nti mu myaka gy'ekyenda Kato Lubwama yatandikira okubanga afuna ettutumu mu myaka awo egy'ekyenda awo ettutumu biriye okutandika okweyongera kubanga ajjukira abantu bangi abayimbi ne bakannakatemba abayise mu ngalo ze naliko n'emisa Semakula ng'atunyumize yategeezeddwa ebyokuziika engeri ne gye yabakwatako ennyo mu kiseera ekyo so mu biseera ebyo yajja yafuna ettutumu ery'amaanyi era n'atandika ekibiina kye bayita Diamonds Assemble. Ebisinga tugenda kubanga tubigattako nga tukomyewo tulina okubanga